abamu ku baazirwanako bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni Tibuhaburwa okwongera amaanyi mu kulwanyisa ekibbattaka ng'ate nti kye kimu ku biruubirirwa ebyali byabatwala mu nsiko. Bino bibadde mu bubaka obwa ssentebe w'ekibiina ekitaba abaazirwanako mu ggwanga Aji Edirisa Sseddunga obumusomeddwa Kiggundu Kabandwa Ssaalongo mu alipoota gy'asomedde ku mikolo egy'okujjukira olunaku lw'abazira egigenda mu maaso mu disitulikiti y'e Lyantonde. Mu kusooka omukulembeze w'eggwanga abadde ne mukyala we Janet Kataaha Museveni nga yaakatuuka atongozza ekifo eky'ekijjukizo ekyabamu ku bantu abaafiira mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza naddala mu bbendobendo ly'e Lyantonde. Mu kifo kino emizinga 17 gikubiddwa okujjukira abantu abaawaayo obulamu bwabwe okununula Uganda. Ensobi y'ow'ettaka n'ow'ekibanja yaleetebwa endagaano y'olwenda naye tukwebaza olw'akabeefube gw'otaddewo okulwanirira ab'ebibanja ng'oyita mu ba RDCs baminisita ne ofiisi endala. Naye abantu abo twagenza okwetegereza bagaba panado tawonya musujja bagamba togoba wa kibanja oli bwafa omulala bwadda ng'akola ki ng'amugoba. Eddagala ly'ow'ekibanja n'ow'ettaka tusaba kwongera maanyi mu Land Fund. Land Fund bweyo neeba tekoleddwa tuteerewo mandatory certificate of occupancy. Buli alina ekibanja kirabikire ku ttaka ly'oyo akirinawo. Naye ffe ssebo tukusaasira buli lw'ogenda okukola ku nsonga z'ettaka ababbi b'ettaka be bakwesooka mu maaso. Bw'atyo Kiggundu Kabandwa Ssaalongo ng'annyonnyola nti gavumenti esaanye okuteeka amaanyi mu kulwanyisa ekibbattaka. Ye omusumba w'essaza ly'Eklezia Katolika e Masaka Silverus Jumba n'akulira ettwale lya West Buganda ku ludda lw'Obuyisiraamu Sheikh Juma Mawejje Kabanda abakulembeddemu okusaba bawanjagidde omutonzi ayongere Uganda ebukalemu emirembe naddala ng'eggwanga lolekera akalulu k'omwaka 2026. Abazira bwajja mu bulamu buno obwensi abalwalira ensi eno tusaba Katonda w'ekisesinzi obateekeko okusaasirako n'ekisa kyo. Ssaabannayuganda ffenna olwaleero baayiwa omusaayi baganda baffe ku lwaffe nsaba tuleke kuteekawo makubo gayiwa omusaayi tukome ku egyo tubeere nga tuzimba eggwanga lyaffe Uganda. An evidence on the price paid by all who participated in the struggle for political, ideological, and economic liberty. May this monument generate passion in the present and the future generations for national unity, equity, prosperity, justice, and peace. Ye omubaka omukyalo wa Lyantonde Pauline Kemigisha Kyaka yeebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'okubeera ekyokulabirako ebbanga lyonna ng'akulembera eggwanga. Ono agambye nti bamwenyumirizaamu nnyo. Tweyanzizanga abana Lyantonde taata weebale Lyantonde ffenna tusanyaladde. We thank God. Abamu twagenze mu novena tutusindikira muntu weetuukidde. Taata weebale Lyantonde ebadde n'ennyonta yo taata. Abamu ku baazirwanako abagenda okuweebwa emidaali basanyufu bya nsusso era beebazizza nnyo omukulembeze w'eggwanga olw'okubajjukira. Nze Sekabira Luwalaga Matya Salambwa ndi musanyufu nnyo olwaleero okufuna omudaali gwa muzeeyi mukadde wange Meeja Sebagala Joseph Salambwa. Ffe nga famire ey'omugenzi Meeja Salambwa tuli basanyufu olw'okuba nti his excellency the president asobodde okujjukira musajja w'enfanfe eyalwana olutalo okulaba nga abeera mu buyinza.
Ebyo nga bikyaliwo akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya People's Front for Freedom kalangiridde enteekateeka yaako ey'okuwandiisa abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu kibiina ekyo wadde ng'obudde basigaza butono. Kinajjukirwa nti ekibiina ky'ebyobufuzi kino kyakakasiddwa era ne kiwandiisibwa mu mateeka sabbiiti ewedde era kitandikiddewo enteekateeka ez'okuwandiisa abantu abeegwanyiza ekifo n'okukwatira ekibiina ekyo bendera mu kalulu k'omwaka 2026. Akola nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ow'ekiseera mu PFF Michael Kabaziguluka agambye nti bali mu kaweefube wa kunoonya abanaabakwatira kkaadi ku bifo eby'enjawulo wadde ng'obudde basigaza butono. Tumaze okukola empapula omuntu yenna ayagala okwesimbawo mu kifo z'alina okujjuza okulaga nti alina obwagazi alina obwetefute okwesimba ku kifo. Era empapula ezo tumaze okuzisindika mu bifo eby'enjawulo n'ebitannaba kufuna bijja tujja kuzisindika ku mikutu ku WhatsApp, Facebook, email n'emikutu emirala tugenda kuzibatuusaako. Egenda kutuula wiiki eno era mu lutuula lwayo tugenda kwanjula guidelines ne roadmap eziyise era bwemala okuziyisa nazo tugenda kuzibasindikira twongere okubatangaaza ntenda gye tugenda okuyitamu okufuna bakandideeta abagenda kwesimba ku tiketi ya PFF. Michael Kabaziguluka mu ngeri y'emu alabudde abawagizi b'ekibiina abaatimbedde ebipande nga beegwanyiza ebifo eby'enjawulo naye nga tebasoose kugoberera mitendera mituufu. Mu kaseera kano njagala kubategeeza banyabanya bassebo tewali yenna ku ffe alina tiketi ya kibiina okuggyako abo benjogeddeko abali mu bululu obw'abavubuka naye buli obulala obujja teri ku ffenna siyinze siyonaregosemuki tuni amasimu mu bitundu eby'enjawulo nga baga nti gundi ye amaze okwerangirira engeri gye yasooka okuteekayo ebipande ye yaaliwo ekyo si kituufu era nnyongera okubakubiriza mwenna abalowooza nti ekyo ekifo kibagwanidde olwo olulimi lukozeseza mbugenderevu si byakweyagaliza naye bw'obalowooza nti ekifo kikugwanidde baayo weesoboleyo ujje ovuganye n'abalala. Omwami wa Kabaka ow'essaza Bulemeezi Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo akoowodde abalya Nnaka naddala bawangayira mu bitundu by'ebyamunaanika okwetaba mu bikujjuko by'okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi mu Buganda nga bawaayo ettaka lyabwe waakiri ekinnya kimu basimbeko emiti ginnansangwa mu kafeero bw'okuzzawo ekitiibwa ky'oluguudo olugenda ku lubiri lwa beene ebyamunaanika. Omusasu waffe ettaka konsilaata y'alina ebisingawo. Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo agamba nti alina essanyu lya Mwoki wa Gonja okuba nti enteekateeka z'okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi mu Buganda zitandikidde mu ssaza lye ery'e Bulemeezi era mu kaweefube ono bagenda kusimba emiti ginnansangwa naddala egy'ebibala ng'omuwafu nga gya kusimbibwa ku luguudo oluva e Kalule mu Nnyimbwa paka mu lubiri lwa Ssaabasajja e Bamunaanika. Kangaawo bw'atyo akoowodde bannabulemeezi okwetaba mu nteekateeka zonna omukolo guno gusobole okuweesa Obuganda ekitiibwa. Kaweefube bajja kuzzaawo Royal Mile oba emiti egyasimbwa okuva mu katawuni k'e Kalule okutuuka ddala ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'e Bamunaanika. Mu nteekateeka eyo wajja kubaawo okuzza obujja okusimba emiti nansangwa naddala emiti egy'ebibala era nga twalonzeewo omuti ogw'omuwafu n'emikadde egy'amahogani nga tugireseewo era okusimba emiti egy'emiwafu mundako nga tuyisizza ku road reserve gye tulowooza nti ekkono bwe liba ligenze nga ligaziwa gyo girigenda nga tegisigalawo. Kale nno nkowoola abalya Nnaka bonna naddala bawangalya ku luguudo olwo okuwaayo ku ttaka lyabwe ekinnya wakiri kimu kimu ku ttaka oba buli fuuti 10 tuweeyo ekitundu ekyo okusimbawo emiti gy'okukoza olunaku lw'obutonde bw'ensi nga tugizimbira Ssaabasajja Kabaka ng'ebikujjuko ebimu byogenda maaso n'okukoza emyaka 7 alina okuzzaawo obutonde bw'ensi ate n'ekitiibwa ky'oluguudo olwo nti lwe lugenda ku lubiri lwa Baffe e Bamunaanika. Emikolo gy'okukuza olunaku luno mu Bulemeezi gigenda kubeerawo olunaku olw'enkya olw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 10 mu lubiri lwa Ssaabasajja e Bamunaanika era Katikkiro yasuubirwa okuba omugenyi omukulu mu bikujjuko bino. Bw'atyo Kangaawo asabye bannabulemeezi okusimba emiti ng'ekijjukizo nti ebikujjuko by'omwaka 2025 byatandikira mu ssaza lyabwe. Ffenna twenyigiremu enteekateeka y'emikolo emikulu egy'oku ntikko ejja kubeera ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Bamunaanika awo tusuubira abantu bonna okujja okwaniza Katikkiro okujja okwogerako naffe ku lwa 88 katonyeze 8 CBS FM radio y'Obujjajja nze Ttaaka Konsilaata wano mu ssaza lya Kabaka ery'e Bulemeezi. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo.
tekikkirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako baluswata property consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa omuwozi w'ensimbi akusaba amagoba agasuukiridde eddembe ly'okugawakanya nga munnamateeka Julius Ssenyonga bw'annyonnyola. Singa Manerenda yenna abakuwoze ssente nga ssente ezo zigerekeddwa amagoba agatakkirizibwa mu mateeka oba nga takozese tawandiise takoze buwandiike bulaga nti akuwoze ssente oba nga akoze nti otunze ekintu kyange nga tesikutunda, omuntu oyo oba kampani eyo oba Manerenda nga si kampani nti kitongole kiri mu mateeka kiwandiise, omuntu oyo waddembe okubeera mu kooti n'esazaamu endagaano eba yakolebwa Manerenda kubanga eba emenya amateeka agafuga okuwola ssente. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku yafeesi y'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Buikwe Diana Mutasingwa awabudde abavubuka okweyambisa emikisa gavumenti gy'etaddewo okweggya mu bwavu n'okukuuma amaka gaabwe nga masanyufu. Bino Diana Mutasingwa abyogeredde ku mukolo ogubadde mu kisaawe kya Metta e Lugazi abavubuka okuva mu kibiina ky'NRM mu kitundu kya Buganda bwe badde batongoza ekisinde kyabwe kye batuumye Fuutu Bigere. Select an economic enterprise in the four sectors of commercial agriculture, industry, ICT and services. This will enable the households to become creators of wealth and jobs. Currently, we still have 33% of the homesteads outside the money economy. Amyuka ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Buikwe Geoffrey Sserunjogi asinziddewo n'asekerera abavuganya NRM mu kalulu ka 2026 agambye nti balinde omuliro nti kubanga bamaliridde okukukumba ebifo byonna mu Buganda. NRM ky'ekibiina ekitutte eggwanga lino mu maaso era ekikyalitwala. Abali mu kuwagira ebibiina ebirala bonna njagala kubategeeza nti bakyamala budde. Omusajja Pulezidenti Museveni bwe yeeteekateeka n'amatiza abantu 27 bwe twogerera wano eggwanga lyonna libuye ekibiina kino wakyaliwo obudde buwanvu ebibiina ebirala okuwangula eggwanga. Bo abavubuka nga bakulembeddwamu Ssemanda Mathias okuva e Buvuma agambye nti wasaanye okubaawo ekikolebwa mu bwangu naddala ku bavubuka kubanga basuuliriddwa nnyo nga bayinza okwenyigira mu bikola ebikyamu n'ebyo ebimenya amateeka. Era bw'okwesimbira ku NRM tutunda mwoyo nga kukimirasanafu naye bwe twasomera kyakuku ne batuwa obuwagizi ne tugamba ku lw'eggwanga lyaffe tuteekeddwa okuyimirirawo kubanga enju ya kitaawe ekwata omuliro n'oddukira mu yeneyiga tefuuka yammwe. Obulamu bwe bugagga kutusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Martin Mugenyi annyonnyola ku bubonero kw'olabira obulwadde bwa puresha. Obubonero obwangu ennyo kwe kulaba katugeze ekifu ku maaso, okufuna entunnunsi, okuweekeera,